Banji mwalabye video eno eya mwami Museveni okubeera nga atambulira mu kumakemberenge. Banji mwasese abala ne mugitwala nga joko wabula temwategedde kiki kyabadde mabega wa kino. Kakati olunaku olwaleero ogenda kubeera ng'okitegeera, ogenda kakasa nti wano wetwolekedde kaseera ka kazigizigi. Era buli yalabye video eno nkusaba n'obuwombeefu ojja owulire ebigambo ate ebizito ddala ebitiisa. Kakati nno ampuliriza sigenda kubeera nga nnandaga olunaku olwaleero kubanga byenkuletedde bingi mu video eno ate nga bikambwe. N'olw'ensonga eyo kankusaba owulirize video eno ogimaleyo wetunaaviira wano ng'otegedde nti wetulaze mwami Museveni gwe wali omanyi ate kakati si ono mulala ddala. Njagala ojjukire mukwano gwange atambula ne EKTV olutimbe gaggadde. Nali nnakolera dda akatambi wano mwezi gwali gwa January. Nenkugamba nti mwami Museveni yali amaze okubeera nga atandika okubeera nga yeetondera bannayuganda olwa jjaamu gwe yaleetanga omungi, olw'emmotoka ziyali yayongeza ennyingi ku konvoyi ye, era nga nkubuulidde ensonga lwaki emmotoka ezo zeeyongera okubeera nga nnyingi. Nenkukolera akatambi nenkugamba mwami Museveni yavaayo n'addamu neyeetondera bannayuganda olw'okubeera nga babayimiriza buli lwajja. Nenkuwa ensonga lwaki kati babayimiriza. Mwenna gye buvuddeko mwalabe ne Ssaabasajja Kabaka baamuyimiriza nga mwami Museveni ayitawo. Ensonga lwaki zonna nzikuletedde ozitegeere mukwano gwange ampuliriza. Ye Muhammad Nsereko ebibye byonoonese akatambi nkakuletedde mu maaso wano nga bamutwala. Bannange Uganda weetuuse esaana kusabirwa. Nze Eke Master nannyini bwino emabega w'omuzindaalo maze okubeera nga nteekako galubindi ngenda kukubira tooki tolontoke mu nsonga eno ogenda kubeera nga oginnyonnyoka. Wabula ngenda kusooka nkuzzeko emabega katono nnyo mu mwaka gwa 1986 mwami Museveni nga yakamala okubeera nga awamba obukulembeze bw'ensi Uganda. Nsooke nkulageko kati n'ennyo nkumuliseeko mwami Museveni bwe yabeeranga n'abantu bannayuganda nga yakamala okubeera nga awamba obukulembeze. Kankulage akatambi kano katono nnyo, bwe tuvaayo ngenda kuba nkulaga akatambi kano lwaki bino byabaddewo, ani yabadde agala okutta General Museveni eyamuleetedde okubeera nga atambulira mu kumakemberenge nga kali bulletproof. Emyaka giweza 31 n'emyezi emitonotono egyakayitawo bukyanga omuvubuka ono Yokkana Mukwaya ow'Embogo yeemulula we yali ayimiridde n'ajja mu maaso ewaali President Museveni mu kaseera ako nga bayimba oluyimba lw'eggwanga. Oluyimba aluwa ekitiibwa. Babodegaadi baamulaba naye tewali n'omu yamukwatako. Kuba ebiseera ebyo abasirikale baayinanga empisa si be b'ennaku zino, ate nga baali basajja bakulu mu myaka nga balina emitima egy'obuzadde. Oluyimba aluyimba n'alumalako n'addayo gye yali ayimiridde nga talina gwakosezza ate nga tewali amukutteko. Ebiseera ebyo President Museveni yayagalwa nnyo eri abantu ate nga n'abantu baagala nnyo abasirikale. Naye abaffe singa byali biseera nga bino Mukwaya awo yandituuseewo, yewe yandituuseewo, mulowooza kiki kyali alina okuvunaanibwa ebiseera bino? Ye kiki ekyandibadde kimukolebwako? Kale gwataliwo emyaka 31 egiyise byebyo ebimu ku byaliwo byenkuweereza. Ng'omaze okuwulira bwino oyo ow'omwami Mukwaya eyajja mu maaso n'aliyana mwami Museveni emyaka 31 emabega. Mukwano gwange ono ye mwami Museveni ow'essaawa zino ow'emyaka 35 n'okugenda mu maaso. Nkugambye nakkolera akatambi nga mwami Museveni amaze okubeera nga alengera era n'akakasa ensi eno nti abatujju bangi beeyongedde mu nsi Uganda. Ono n'agamba ekimutambuza ne security empitirivu ennyo yali amaze okubeera nga yeekengera era nga amaze okubeera nga amanya nti obulamu bwe buli mu matigga. Wabula yatandikanga okubeera nga bw'aba agenze ku mukolo gwonna waatuula nakugamba bamwetoloza endabirwamu ezitayitamu masasi waatudde wonna. Wabula nga bw'aba alambula layini z'amagye ono tiyatambuliranga mu ndabirwamu za bulletproof, naye yagenze okukizuula oba oliawo nga ssaawa yonna yandifuuka potential target, yandifuuka target eri abo abatakkiririza mu byakola. Wabula njagala nnyo okimanye mukwano gwange ampuliriza nti ennamba gy'olaba ku screen gw'ayagala okusiba enviiri eza dread gikooneko bukoonyi ku WhatsApp
oba gikubeko bukubi bajja kusalyako ebitundu 5 ku buli 100 bwebagamba nti ennambo gijje ku AKTV. Ennamba eyo ya dreads zokka si ya AK Master, ya dreads abalina saluni eza dread be balina ennamba eyo bakooneko bajja kukolako ate bali mobile bakutuukako ne wooli wonna kasitoba nga tusobodde kubeera nga otambula. Nga tuzze ku mulamwa Mwami Museveni essaawa zino amaze okubeera nga asalwako obuyambi okuva mu basajja abazungu. Kati wulira nno nsumuludde vidiyo etandike ogitegeere. Bw'asalwako obuyambi ng'amaze okubeera nga asaninga etteeka ery'omukwano ogw'ebikukujju, omukwano gwe n'abazungu gwatandika okubeera nga gwesala. Kakati wano era banka y'ensi yonna bwe yaviiriddeyo neekawaŋŋamula n'egamba nga bwe tagenda kuddamu kubeera nga eweereza eggwanga erya Uganda oba okubeera nga eriwola. Ebyo ng'obitadde ku mabbali, Mwami Museveni yamaze dda okubeera nga alaga nti essaawa zino akkiririza nnyo mu mawanga aga East okuli eggwanga erya Russia n'eggwanga erya China ng'oggyeko amawanga aga West ag'abazungu. Kaakati kino njagala nnyo okimanye, nakukolera akatambi ne kugamba nti omuzungu ye musajja alya mu lulime ne mu luzise, era akulekawo nnyo ne bw'obeera ng'oli dikiteeta kasita obeera ng'otuukiriza ebyo ebiri mu interests ze. Ne nkugamba nti interests first ku muzungu, human rights gajja luvannyuma oba eddembe ly'obuntu lijja luvannyuma. Kakati nno bw'oba ng'otandise okuva ku turaka yaabwe ng'okutte ekkubo eddala, mukwano gwange obulamu bwo buba bwolekedde akaseera akazigizigi. Kati kino Mwami Museveni akimanyi bulungi nnyo nti bululwanyisa abasajja bano tebasobola kubeera nga bakulekawo. Njagala ojjukira ebyali ku Gaddafi. Gaddafi yagezaako okulwanyisa abasajja bano baafundikira bamuggyeewo. Njagala ojjukire omusajja eyali amanyiddwa nga George Kabila Senior ow'eggwanga erya Congo, Joseph Kabila, baamukuba amasasi agaamutirawo era ne bamujja mu ntebe ne bateekamu mutabani we. Njagala ojjukire ebyagwa ku Saddam Hussein, omusajja ono ng'amaze okubeera ng'afuna enjawukana n'eggwanga erya Amerika, wadde nga mu kusooka baali bamukwano nnyo. Kati njagala okimanye nti Mwami Museveni ekkubo lyayolekedde atandise okubeera ng'ateteera ne Russia, akwatagana ne Russia, era n'atandika okubeera nga abayita bazimba wano nuclear power plant abayise basime amafuta. So nga ate mu kusooka amafuta gano yali agawadde bazungu, mujjukira kampuni ya Total ey'eggwanga erya France, era n'ayita n'eggwanga erya Amerika lwe yasinkana Joe Biden ng'agenze mu Africa Summit eyali mu US omwaka oguwedde. Kakati essaawa zino ayita abasajja abarasha. Njagala ojjuke nti olutalo lwa Ukraine luleeteddewo nnyo okubeera nga abasajja abarasha baawukanye nnyo n'eggwanga erya Amerika. Kakati wano okubeera nga otandise okubeera nga osidelininga ne Russia kireetera abazungu bano okubeera nga bakudawutinga. Abasajja abazungu be bantu abasobola okukuteekamu omutujju. Omutujju oyo nga bamuggyamu ggwe kennyini mu abo b'otambula nabo. Kyova olaba nga Mwami Museveni bw'aba alambula ennyiriri z'amagye kati n'abasirikale bennyini takyabeesiga, kubanga mu abo b'alambula musobola okubeeramu amukuba essasi, musobola okubeeramu amutuusaako obulabe. Njagala ojjukire nti Mwami Museveni emmoroka gy'atambuliramu ya bullet proof, teyitamu masasi. Njagala ojjukire nti Mwami Museveni ennyumba gy'asulamu ya bullet proof, era gye buvuddeko yayisawo omudidi gw'ensimbi. Ono n'ategeeza nti agenda kugula ebyuma ebibaka emmundu oba ebibaka ebikompola ebiba bizza okuba nga bikuba amaka g'obukulembeze, ziyite defense system oba defensive system. Defense system zino eza Uganda oba ezisobola okubeera nga zigulwa ensi eya Uganda, tusobola okubeera nga tukozesa ziva mu ggwanga erya Russia nga ze 300, waliwo 400, waliwo ne 500, naye kati eyo ya mulembe nnyo, 5th generation, tuyinza obutasobola kubeera nga tugigula, naye at least 300 oba 400 oba zi Iris ze tusobola okubeera nga tugulanga mu ggwanga erya Uganda oba oliawo okuva mu ggwanga erya Russia. Kakati zino system Mwami Museveni yali ateekeddwa okubeera nga azigula zigaadinge amaka g'obukulembeze, Entebbe, Nakasero, Ekisozi, Lwakitula n'ewalala yonna. Era ono n'ateekawo n'omudidi gw'ensimbi okubeera nga amaka gano galinovetingibwa. Wabula ono yakakasa nti abatujju bano aba Al-Shabaab be bakuba abakungu mu gavumenti ye basobole okubeera nga bamutiisatiisa n'okumweraliikiriza asobole okubeera nga munnange akankana. Kati wetutukidde olunaku olwaleero nga Mwami Museveni amaze okubeera nga yeeyoleka kinye yeeyo kino akyoleka lunye ensi yonna nti atambulira mu bulabe obw'ekitalo ennyo. Era njagala ojjukire nti gye buvuddeko Mwami Museveni ono yatuuka n'okutaamu mu ntebe ne yeekweka
ne yeekwekamu ebbanga ono ng'atugamba nti yali alwadde covid, wabula abasinga baavaayo ne bakiwakanya ne bakuba ebituli mu nsonga eno nga bagamba nti ono yali mulamu, wabula yali alina kyabala. Era njagala ojjuke nti waaliwo okulambula pareedi z'amagye e Kololo, era mwami Museveni teyasobola kubeera ng'agenda okulambula layini ezo ez'amagye oba pareedi. Yasindikayo vice president mukyala Jessica Alupo, ye yagenda n'alambula ennyiriri zino. Kaakati nga twebuuza lwaki omulundi gwe ogwokubiri oguzzemu okubeera ng'alabikako eri public ng'alambula ennyiriri z'amagye abadde azirambulira mu bulletproof, era lwaki ataddewo nnyo distance ye wakati we n'amagye. Njagala ojjukire nti mu Uganda mwami Museveni amagye gano kyekintu kye yali asinga okubeera ng'akkiririzaamu, kyekintu kye yali asinga okubeera ng'akkiririzaamu. Naye bw'otandika okubeera ng'olaba ng'abantu bakubwa amasasi enkya n'eggulo, nga muno mulimu ne baminisita bwa mwami Museveni abakubiddwa amasasi, ng'ate ababakuba bakuumi bennyininyini ababakuuma. Ne tulaba wa poliisi ng'akuba omusuubuzi omuyindi amasasi emisana tteke. Kino tekyaleka kyekimu mwami Museveni yatandika okubeera nga yeeraliikirira era ng'atya, naye yennyininyini asobola okubeera tageti eri abo abamwetolodde. Njagala ojjukire nti mwami Museveni generation gye yajja nayo mu mwaka gwa 1986 ng'ava mu nsiko, abaali bamukkiririzaamu bonna abaamukuumanga, abaalwana naye, abaatambulanga naye, abasinga bonna baafa ne baggwawo. Essaawa zino mu nsi Uganda omugigi oguliwo mpya, generation eriwo mpya, era bakkiriza mu President Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga gy'emyaka gyabwe. Kitegeeza nti mwami Museveni bw'alabawo distance eyo wakati we n'abavubuka abaliwo essaawa zino, bw'alaba emyaka gye n'abasajja abali mu magye essaawa zino baalambula ku pareedi nga bali mivubuka mito myaka 3 ku kawansi wa 40, kuva ku 40 ku kawansi, between 20 and 40 nga batambulira awo, ng'ate yali myaka 7 plus, waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo. Kino kitegeeza nti kimuwa ekifaananyi nti abantu b'otambuliramu si myaka gyo, kubanga naye abiwulira nti gy'atambulira abantu bamukoowa. Era akimanyi okusinziira ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, akalulu akaliwo okusinziira ku byavayo kagamba nti kaalimu amanjolo oba oli awo, naye ayinza okukirooza nti abantu baali tebamulonze kubeera ng'omukwano ogwo gwe baamulaganga essaawa zino gweguliwo. Kati yessaawa asobole okubeera ng'alaga nti waali naye yeesiba bwesibi ku bantu, oba oli awo singa si kwesiba ku bantu teyandibadde ng'alina distance eyo. Nkulaze mukwaya eyavaayo n'asembere wali mwami Museveni n'ayimba oluyimba lw'eggwanga ne luggwa, n'atambula n'adda emabega ku gye yali atudde, nga tewali musirikale n'omu amukutteko, nga ne mwami Museveni takifaako, ng'akimanyi nti abantu bamwagala. Njagala olabe essaawa zino omukulembeze abantu gwe baagala, era ne bw'avaayo bayaayaana ne batambula naye, wabula ate oyo gwe batayagala atambula yekwese. Mwami Museveni lwaki biseera ebisinga bwe tumulaba abeera azimbye mu kifuba, tulowooze nti atambuliramu ne bulletproof jaketi munda mulimu bulletproof, oba oli awo sooka olaba akatambi kano. Vidiyo eno ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo awo ng'atambula ku street, mukwano gwange ampuliriza, era ng'abantu bakulaga omukwano omungi gwe bamulinako, oba oli awo naddala abo abavubuka abato, abantu ba bulijjo. Kati njagala okimanye nti ne mu magye mulimu bavubuka bato, era abavubuka abato balina kubeera nga bakkiriza muntu oyo ategeera ebizibu byabwe, kubanga era oyo ategeera ebizibu byabwe yalina ne solution ku bizibu byabwe. Kati mwami Museveni kino akiraba nti ekyamazima abavubuka bo nga bo bamulemye, ate nga ne General Muhoozi Kainerugaba abeetungako bwetunzi, kubanga nakuwadde wano akatambi ne kwa nti ekifaananyi mwami Museveni kye yaleeta abantu bonna kyabasigala mu bwongo, era bakimanyi nti ne Muhoozi Kainerugaba bw'abazze talina njawulo nakamu na mwami Museveni nga taata we. Kati naye abantu baamuzira. Kati mwami Museveni kino kimuleetera okubeera nga atya n'okweralikira, n'asobola okubeera nga ye yeeyawula mu bantu. Wabula njagala okimanyi buli lw'olaba ng'omukulembeze yenna ng'amaze okubeera nga yeeyawula ku bantu bannansi, ng'amaze okubeera nga takkiririza mu security emukuuma, ng'amaze okubeera nga amagye ge gennyininyini ag'eggwanga gaakulembera nga ye ow'oku ntikko, ate ageeralikirira ng'agatya, omanyanga nti ensi etuuse mu kaseera akazigizigi. Era 2023 ne 2031 twesibe 2 emyaka egyo wakati kuva 2023 paka 2031 tusabe Mukama Katonda yekka
yaba atubeera wabula ebiddirira biyinza okubeera ebizibu ennyo oba oli awo mukwano gwange ampuliza kati mu ngeri emu kansooke nkutwale mu katambi kano aka Muhammad Nsereko nga bamutwala Muhammad Nsereko byayolekedde nabyo si byangu nakusuubiza nega nti Muhammad Nsereko ombako w'e Kampala ebibye si birungi naye byasiba bikutuka kubanga ono amaze olomose emyaka 2 mu parliament y'ensi Uganda wabula achievement bw'ogibuuza yonna gy'akozeewo oyinza obutagiraba era ono asibye nnyo bannayuganda akatambaala ng'abalimbalimba nga bwali owa independent kyokka ng'ate ebikolwa bye byonna biraga nti ono awagira regime eriko era ono takwataganira ddala n'abantu bali ku opposition kitegeeza nti ono akolera mwami Museveni era mujjukira bwe yaleeta etteeka lya kompyuta ery'okubeera nga linyigiriza bannayuganda kakati wadde ng'ekkooti yalisazaamu naye mukwano gwange ampuliriza era Muhammad Nsereko ono ye yalireetera tumulabye ebiseera bingi nnyo ng'agezaako okugugulana n'okusika omukono ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu kw'osaabo abali mu opposition wabula ng'ono awagira nnyo ebikyamu ebikolebwa abali mu buyinza kansoke mutwale mu katambi kano ng'omusajja ono bamutwala bwe tukomawo ngenda kuba nkubulya ebigambo ebizito wabula gwayagala okusiba dread enamba gy'olaba ku screen eyo ye ya dreads gikooneko bukoonyi bajja kukolako dreads nga bw'oba oyagadde kino ekisajja nakula nkibalamu amagezi nejjusa n'olunaku lwe nakiwaanako taata wange yali akyagala omusiraamu Muhammad Nsereko nga walayi nange mmanyi kirimu ku magezi nga kijja ne kirimbalimba ne kisiba bannayuganda akatambaala bambi ne bawaga naye kati kiri wano ku TikTok kitwasamira kirumba kisekka myaka 2 oli mu parliament achievement gy'olina kulumba kisekka ku TikTok amazeeko omwaka ogumu gwe n'ogwa mu nyanja n'olekayo omumwa bino bye musika dive oyinza okugwa mu ddobo ly'omuvubi agangudde ku ngege ennene Muhammad Nsereko achievement zokka z'olina mu parliament kuleeta biteekateeka binyigiriza bannayuganda wallahi ekyokubiri kusiba bannayuganda akatambaala kwefuula nti olwanyisa Museveni kumba oli comfortable mu position mwoli Muhammad Nsereko oli weenaale mu reality mubeera mu kutabula we mubeere eno mwefuula bakirumira mpiyi 2 bojja eno n'olimbalimba abalonzi b'opposition ne bakuwa obululu nga bagamba Muhammad waffe naye nga wallahi tolina kyogatta ku ggwanga n'obululu wabba bubbe mukati olumbanze kisekka gwe Muhammad Nsereko lipusi zitunulanga ekinyomo ng'odda kunze kisekka omaze emyaka kumpi 20 mu parliament wallahi kitange yali ayagala ekisajja kino nali manyi ne kitange musajja mogezi nnyo ng'asobola nze biseera ebyo nali nsobola senga nali nkuze nali nsobola okulaba ebisajja nga bino bi Muhammad Nsereko naye bambi bazadde baffe mwayanguwanga obbasi bakatambaala nga tebamanyi bya politician we babeera leero ajja n'akugamba bino enkya n'akola 2 najja ne yeefuula akulwanirira naddamu n'akola 2 kati Kyagulanyi yajja kulwanyisa mwe ba politician wallahi mwabasiba bannayuganda akatambaala ne mujja ne muwaga leero tugenda kugira Museveni bambi ne bafuna essuubi kumbe mwe muli comfortable ne position zammwe kyova olaba owaddala bwe yajja yambula ampuliriza nzikiriza nkulamuseeko n'okwebaza okutambula ne EKTV olutimbe gaggade nange Eke Master nannyini bwino onansonyiwa okulamusaako kubanga twatukidde mu nsonga za ggwanga ate ng'ensonga zino nkulu nnyo oba oli awo zeeraliikiriza buli olaba omukulembeze w'eggwanga era nsaasidde nnyo abaseka nga mulabye mwami Museveni ng'atambulira mu kakeegi ng'atambulira mu bulletproof endabirwamu ng'alambula ennyiriri z'amagi kyannaku nnyo era bunkenke bwennyini obutuuse mu nsi Uganda kitegeeza nti mwami Museveni takyalira muntu n'omu gwakkiririzaamu kabeerejje n'omuhoozi Kainerugaba ayinza okuba nga naye amutya bannange kubanga eno embeera ebadde tetuukangawo mu Uganda kosa Africa yonna tubadde tulabangako mukulembeze atambula nga buli watambula yekwese bw'atyo nga mwami Museveni ekintu kyakola olwaleero abaffe 226 mu kampeyini mwami Museveni anaakola atya kubanga kyatteeka ono alina okukomawo okkiriza obagaana bw'anaaba ali mu kampeyini anaakubiranga kampeyini mu birabirwamu bino era nga yekwese bw'atyo era kati kino abantu kibawa kifaananyi ki ye international community oba amawanga ag'ebulaaya agakwatagana n'ensi Uganda nga pulezidenti omulamba atambula yeggalidde olowooza bo bafuna kifaananyi ki era balowooza ki ku nsonga eno mukwano gwange ampuliza nkusaba n'oba omufidiyo gimpera ekigalo ompyo subscribinge ogende mu comment onteeremu
kino kitwalawo ensi Uganda era mwami Museveni kiraga ki era kisigalawa kuggwe nga ggwe nange bannayuganda abawansi abalaba obulabi omukulembeze no mukama akunkumira takumira mpeera kumpere birungi ebikira obugulu bw'eggongolo.